is Inside Out. Kale nkwandiza ku the Inside Out nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya okuleetera endowooza ez'enjawulo omulimu ogwo nagweyamera gwe nkola bwe muntegedde munneebaza lwe mutantegedde mu nvuma naye ekikulu nti mba ntuukiriza obunaanyizibwa bwange ng'omusajja yasoma ebyempuliziganya okubatuusaako ebyempuliziganya. Bannaffe abaateekateeka ensi yaffe omukisa n'eddembe ly'abantu okweyogerera bakitwalira ddala nga ekyetaago kumpi ekyenkanankana n'emmere, nti nga bw'omma omuntu emmere n'afa enjala bw'otyo bw'osobola okutta omuntu singa omuggyako omukisa ogw'okweyogerera oba eddembe lye ery'okweyogerera. Kale ffe abaakisoma tukiwa ekitiibwa, abantu bateekwa okwogera, si garanti nti boogera bikusanyusa byokka, boogera n'ebitakusanyusa nga mulimu n'okuvuma, naye okubakkiriza ne boogera ebitakusanyusa bye bayita freedom of expression, freedom of speech. Ne nga leero era nga bulijjo nina muganda wange Samuel Walter Lubega Mukaaku, omu ku bannabyabufuzi abatono ab'ensa benkyawa ekitiibwa. Mukaaku, sanyusa okukulaba. Nange bwe ntyo ssebo. Grapevine ega nti wasuula mpuuga. Oyo si mpuuga. Wuuyo ategese Masaka. Wuuyo yeekalakaasizza. Wuuyo yeekaliisa munno. Naga nti oyo si mpuuga. Mwana yo naga nti ffe abamanyi oyo si mpuuga. Oyo n'obuvumu obwo okugamba nti agume akole statements ezo agume agende Masaka munaga nti oyo Lubega Mukaaku bwe bamuloganaga nti teyabadde banaga nti olaba Mukaaku asudde munne bugwe wasuula mpuuga teyabadde ki mputa yali bantu mukolo gw'okwebaza entebe zabaddewo era le naye ebeerako entebe ani yakola lale n'ateekawo entebe mukolo gw'okwebaza oyo Mukaaku bagenda okulanga ne Kabuleeta waali ne bannabyabufuzi oyo si mpuuga. Ate nange nenjagala okukkaanya naye ddala ono mpuuga mwereero ono naye Mukaaku yandibadde yantemyako. Ewaffe mu ekereziya oba mu Christianity gyenva ennaku zino njogerega nti Katonda mulungi ekiseera kyonna bwe tumalayo, era weki ekiseera kyonna Katonda mulungi weewaawo nga tukubako ne muki ne mu ngalo. Waliwo omwami omu egimeetu waffe contemporary waffe mu myaka gyaffe bamuyita Charles Rwomushana. Yes, mumanyi. Ye bw'aba atandikaga nti Katonda mulungi era tumwebaze. Alina bw'atandika naye nga nakyo kigendera awo. Katonda mulungi era w'amaanyi. Kikulu nnyo. Katonda mulungi era waki? W'amaanyi. N'okimutikka n'amanya nti you respect his power. Muyanga tuludde okusinkanako ennaku zino. Tuluyiridde ddala. Naye Katonda mulungi era w'amaanyi. What an answer. What an answer. How did I know you were cooking for me? Bakuvuma gwoleeta abantu gwokola bwoti abantu abazibu kati waliwo wasiriikirira muno nga kansooke mbaleke nabo b'ensi yo ensi terikomyewo wakitegeera naye kiri mu buli nsonga oli omu kubatana. I said okay, these people think I am the problem. Nensooka nsirika ngenda okulaba nga kiri more than tripod. Omwami omu yatwala philosophy enkadde old adage philosophy kandi omuba mwenna mwebuuza nga buli omu agamba munne nti kirabika Muyanga gwe kino gwe kizibu gwolina
ekiwunya kiva wuwo tokayana nabo tambula oveewo naye enswera bwe zisigala nga zikyajja nga bwe zibadde bamanya nti ekiwunya tabadde muyanga tabadde muyanga Lutaaya Mugisha Muntu yakikozesa mu bibiina bibiri ekimu kyali NRM ne government He was the longest serving army commander for that time. Ekirala nakikola mu FDC. Bamwogerera ebigambo. Ekirungi gwe waliyo keeyo okusinga okumimanya. Naliyo nnyo. Naye era nga ansa ye. Wetuyiridde olwaleero. Mugisha Muntu kyekyali ekizibu kya FDC. No. Ate n'atugamba bw'ati. Time will tell. Time. Time. Now we can read that time indeed. Nkuzaayo ku biwandiiko biwankunya ennyo bye nakola mu mwezi gw'okutaano omwaka 2023 oyo nga bakuvuma olwamukaaku ngavuma yaliga nti obulaba otuleeta n'oleeta oyo mbulirayo segment yemu kati etali amplified and orchestrated giga times mbulirayo emu bweti buli wamu ate statement yo mu summary wali ogamba nti bwe tubanga betukwasizza obuvunaanyizibwa okututwala okutuleetera enkyukakyuka balemereddwa ffe ababatuma tukyaliwo katudde gye twajja obuyinza twekolera omulimu ffe era ffe waffe tasologwamu waffe tasobya tayogerwako tagambwako takogga tagejja tagenda tawabulwa ennaku zino yembadde yalwendiddayo wamuyanga Lutaaya ajja kuba nina byentuuseeko gobireese mpuliriza bwetwali Masaka nina akayimba ke nayiiya naye kati mbadde ndi bize wali onziika nga 19 ogwo omwezi guno naye naga nti nakola ensobi waliwo mikwano gyange besibuulira nga we banziika kankyogere leero muyanga toligamba n'ogaana okunziika nti saategedde bya gwoba owulira nga nfudde olinnyanga emmotoka n'ojja ebuwama wakati wennyini wakati w'olugendo lw'e Masaka ne Kampala wakati mayiro 40 kilomita gwomanyi okuzikyusa naye mayiro ziri ki 40 n'oweta ku ludda kugoonya n'oyingira kilomita emu bayinza okusooka okumbeesaawo awo yingira 3 n'otuuka awaka we banzaala naye bw'obanga otuuse mu budde bwa buzika oyingira kilomita emu n'oweta ku kkono n'ogenda emu n'otuuka ku kijja ky'omutaka Nsamba nange kwengwa amasiro gaba Nsamba nange mbeera ku age lwaki oŋŋamba ebyo nkikugambye kubanga nali bwakufa nga 19 kiki ekyo mukaaga eyo jambiya nja kuweza ebifaananyi ebyali fresh eryo tafaali erizimba simanyi bagiyita nyinkinya kumeka simanyi etafaali nerinomo enakiyaga e Masaka nga tutegeka okusaba
e Masaka okwali kulina okubeerawo nga 21 naye zino 19 ng'enkya Kasiki akabiri. Bakwano baffe MP Kanyike ku biragiro by'e Kavule Lubongo ya Nyanzi Kyagulanyi yakola ekyalemerwa Goleti owe Mawogola Honorable Goleti okutuukiriza ye n'akituukiriza n'abavubuka 7,000 n'abawa emmotoka Primo 2 ne driver we nga mwali n'abasuza nga banywa walagi n'abawa enjaga n'abagulira embizzi batuuseeko obulabe. Naye ng'ebiragiro abeeno bamugamba kola kyonna. Bantegeeza nti baali bategeeza n'omukulu w'ekibuga ky'e Masaka naye nga babategeeza mukole kyonna, musirise Mukaako, musirise Mabike, musirise Abedi Bwanika ne Lubowa. Olwo nga bo balowooza nti bwe buwanguzi yoka tuyina ensi. Mukaako sinnategeera kyoyogera. Oyina olubale lino taffaali ndiraba city scan yoka yalaga nti kaskal kamugukako katono. Lino taffaali lyankubwa ng'ali nkuba ava mu meters nya Saamu n'abakuba nali nkubyeyo mabega naye bajja mu lukiiko wetwali ne prime gye bayiteeka muli Mitete ng'akoze ekintu kyekimu yabawa 6,000 ne bajja ku mulyango gaana abantu naye twebaza omukulu Beka Byayi Mayor we LC3 chairman ne banna abalala ate abanupu abakola kyonna ekisoboka okugamba nti no olukuŋŋaana twaluyise lwakwebuuza ku bantu lwakuteekateeka abantu kugenda kusaba ate tewali muntu nga bataddeyo n'ebigundi ebiggwa ebigaana abantu okuyingira naye nga bwe batulabako ffe tuteekwa kumalibwawo. Beka Byayi ennaku zino afugeeyo so Mukaako gavumenti ya ate byali bitegekeddwa n'empigi Katonda n'ayamba ne babategeera abantu ne babatebuka ne bafaaza ne batakkiriza ekyo kubeerawo. Kati abantu baava e Masaka gy'ova okuŋŋamba ne baddayo e Busoga ne baddayo e Mukono ne baddayo gye baava abamu ne babalumba okubakuba lwaki mwagenze e Masaka okusaba. Soogera byamu no ndulaba taffaali mwana naye sooka weebuuze do you know what it means okufiirwa omuntu nga Muyanga Lutaya? Do you know what it means okufiirwa omuntu nga Muyanga Lutaya mu bintu ebyokuzannya bwe bityo? eno gavumenti ya NRM yekuba ettaffaali. Nkugambye ebiragiro biva Kamwoya ewa Lubongoya Kyagulanyi Ssenyonyi n'Ennyanzi bimmalewo balagira MP wa NUP Kanyike alagira tiimu ye ey'abasobi beeyo omuli simanyi yegundi bamuyita Hudu ne banne abalala ne driver wa Kanyike suno olubale sobi weeyo luno olubale lw'abanno babadde bakola ne balwa Kataaka kakali kabuli tiimu eyali ekola ne balwa Kataaka gwe byobimanyi bulungi emalewo Mukaako. We are removing a dictator naye laba solidarity ekolagana ne ba Abdallah omuvubuka ye Abdallah ekolagana ne ba Abdallah awalwa Kataaka abalina n'emmundu basobi beeyo bamalewo Mukaako.
nze Kyagulanyi ne bwe tuba tugudde dro tutya nze ate naawe mmanyi naawe kyoli ne Mugisha muntu kyali n'abalala bwe bali ne Besigye bwali tosobola nze sisobola naawe mmanyi kyoli sisobola gamba ng'omuntu aze tugende tukube Kyagulanyi ne mugandi mugende mu mukube nze n'okumuvuma sisobola era mpulira nti wange agamba oyo yavuma Bobi Wine kyembo yande munga nti leete ekivumo sisobola naye ye muganda wange muto wange Kyagulanyi ate ogambikanyika ate Kyagulanyi ne banne sikubulidde oli byali ku biragiro kola kyonna omalewo mukaako ye ne banne ate sigwe mulundi ogusoose lwe baagala okulumba Besigye ku CBS Abedi Bwanika Derrick Mutema Serwadda Kidandala Sebufu John Mary Lubowa Henry Mabike bali babatidde wali ku guest house e Makerere n'omwambe n'eriso Madado omumanyi y'omu ku baali mu ttiimu gye batumye e Makerere era bawonera watono ekyo nekibeera tukinyigira muli ntulowooza buto bwa byabufuzi music industry gye baava kyekyali kirese ekyo nenkwata muganda wange Kyagulanyi ne muganda Kyagulanyi kino si kituufu era oluvannyuma bategeera ekyali kituufu ne mugamba Kyagulanyi abaana abo baba kufumita oba Abedi oba Sebufu oba Mabike ensi yandikututte etya nga Mabike gwe wali naye mukomera nze nawona bwonyi ku olwo nti nasigalayo ku CBS mweri programu eddako it's not the first time tetusobola kukola byabufuzi bwe tutyo kwolo yeetonda ekituufu yeetonda Kyagulanyi oluvannyuma naga munsonyiwe naye sikyabiddamu naye nali sirowooza nti ate kiriddamu nebirabika nga kati bwe birabika ffe tulwawo okwogera tulwawo gamba bwe naye omuze bwe gugenda gulemera ku muntu ne gulemera mu institution ne gulemera mu bantu kyova olaba gye mbadde naawe bwewakola mu sabbatical nange nenkola sabbatical nga waaye kasooke ndeke nze mbadde mu kuyiiya nnyimba omanyi political phenomena gyevegoma waliwo byetuleeta nga ajja byogera mu sentensi ntono bane bategeera mu kifulume ekya Falawo Magere kigudde temulwawo muwona okufa mu kifulume kya Falawo Magere kigudde temulwawo mulema okufa ekibuga ekya Falawo kigudde mu kifulume mu kidduka ekijja kubagwira kigudde mu kifulume abavumi bonna basula mu kigudde mu kifulume abasodoma bonna basula mu kigudde mu kifulume abatemu bonna basula mu kigudde mu kifulume bakubi b'obutayimbwa bonna basula mu kigudde mu kifulume kijja kubagwira kigudde mu kifulume mukama waffe akitaddeko eriiso kifulume ne bamalayika nabo bakisambye kigudde mu kifulume kijja kubagwira ebya struggle babivaako nadda kigudde mu kifulume kigudde mu kifulume kigudde mu kifulume nja kukuyitanga nkafulume bafuuse muyimbi nja kuyitanga nkafulumya neewoze ku maloboozi g'omwana muwala nendaba nti oluusi history repeats itself. Now I want to ask you again, it is serious kubanga amazima mbadde sibimanyi I did not kati njagala kuddamu kubuuza yeeyo struggle ya people power gye wampitira okunyinyonyola ku Highway restaurant ejjinja nonsaba njegatteko
tinkugambye n'ebya struggle babisuulawo dda kivudde mu kifulume nze neetonda kimu gy'oli ti enda mawogo ezaala ebirungi n'ebibi neetondanga baserwanga lwanga babeesige na bwebatukisa mutusonyiwe tolina lubale lwa NRM ku mubiri gwo mu budde buno zino zo zaali za NRM safe house naye kati mu budde buno emyaka gino 10 kati ate olina olubale ate nina olubale lwa people power lwa NUP si lwa people power lwa NUP nga bakuba tafaali bakuba nyaawe yabazaala n'ekigendo kyakumalawo kusirisizaawo manyi engombo yakyuse tubavume paka kuwulira bubi mukube kusirisizaawo tubavume paka kolaki paka kuwulira bubi mukube kusirisizaawo. Do you still remember my words gamba titemuola mpiri baga mbwe mugamba wana baganda bano ntisekabwa keweeyolera kakuluma enteeka ne baga nti politics ow'okuvuma ow'okusoomooza ow'okujeeguula ow'okunafuya mu byafaayo by'ensi yonna tawangulangako bukulembeze era nga Anseve wamu egamba ffe twalya tusirike abo baalya basirike tebalina kye batugamba njagala oddemu ebigambo ebyo era tetulina kye tubagamba. Ekyomukisa omulungi okimanyi struggle 2016 gwako paka 2018 mu time yonna wetwatuulira ejjinja okimanyi bulungi nti nali sisobola nakukkiriza muntu avuma mulala wadde bannange benali nabo ba Michael Mabike n'abalala balulume bamutema era struggle yamala kutuuka mu 2019 ne batandika engombo tebalina kye batugamba ebyo bituviire ojjukira BDP block bituleke n'ebirala otandika okulaba obubonero owaffe tasobya tasongwamu ne beewola ne kumanya ga kabaka mwenyango omwekoonako ate bavaayo ne beewola kuga ate era baba tebaga nti mwenyango bw'omwekoonako omuwulira kati nawe olina ettafaali ku mutwe andi gwego ne bamala ne bagamba nti owaffe tawabulwa kubanga bategedde nti waliwo biga mafia erinnya lye ye Tibuhaburwa nagandi kati gwe beere kasita oba nga tothreateninga interest yange mukaako ye ya Putin Prigozhin ye ya Bashir Dagalo ye nebo n'ogenda Mexico oba eri mu ba Escobar mafia munene akuwa territory n'okola effujjo lyonga bw'oyagala kasato threateninga kiki kakati neeno wano mu Uganda. How old are you? Kamalize kalokolo neeno wano mu Uganda oli bwalingenaga oli bimunyumira bw'abeera nga ye Tibuhaburwa ti nange no siwabulwa sigambwako sisongwamu kabaka oli bw'aba kabaka bamuyita mwenyango ti kakati nange wano ndi mwenyango era n'atandika olutalo okuga nti oyo kyabazinga kyoyo kabaka ki kwegamba kubanga aliwo amweyinuza sebo nina emyaka kakati ngenda
mpezeza 58 si kyekiseera ku byolabye ne byowulidde owummule okoleka okubira n'ebyobufuzi obite, because I'm still imagining that on the 19th a group of people you nurtured, a political party you invested in and built, attempted to kill you. Is it not time, right, to quit? Kakati ne Muyanga Lutaaya mukkirize nti oyagala okukkiriza eggwanga lino litwalibwe ab'ekibogwe predominantly nga tewali n'abawabula likomewa, especially if you brought them. Kyengamba oli omu kwabo abagamba nti oba eggwanga lino litwalibwa ab'ekibogwe, ekyo sikikkiriza emisana n'ekiro, and I have never accepted it. But I am looking at ab'ekibogwe be watuleetera, and you praised, branded and packaged and said you have brought the political messiah for change, that whatever we are struggling with was nothing. You have finally found the messiah. Is that what the messiah is delivering? Do you know how painful this is? Yeah, do you know how painful? Abantu abagenda mu nsiko emyaka 5 miliyoni y'abantu kumpi namba negenda netumalizanga wano wetuli. Do you know how painful aba bishop, aba sacerdote, abawule oba ne bamashek naye kansooka njogere ku sayidi yentegeera gye bayitamu okutusomesa emisomo gya katikisimu. Ffe waffe tulina n'omugigi ne tumaliriza ne batwawula ne batuteekako emikono naye ne tumaliriza nga ate tugenze wasitaani. Do you know how painful bamaama baffe ne bakitaffe kye bayitamu ne tumaliriza ng'oluusi n'emisomo gye tusomye tugisuddewo oba nga tetugenze kukola omusene. Mwami Muyanga Lutaaya leka Lubega si yasoose, tutendese bangi nga naffe abaatutendeka be baatutendeka abangi, naye bw'oteeka mu kyokero ensuwa ezimu ne zikona oluusi tebuba bubumbi bubi, ate era oluusi tekiva ku muliro naye kiyinza okuva ku factors nyingi. Bannayuganda banaatusonyiwa ku mulundi guno twafuna still birth. Bannayuganda banaatusonyiwa tulina kuddamu kwekwatako tukyuse ettama ly'aba Muyanga Lutaaya abato abaddako betugunja kati tumanye nti oyo alimu embala wansa alina okwolesebwa wa mutindo alumirirwa eggwanga alumirirwa. Mukaku, you are not an ordinary person. You are a politician of a rare intellect that I admire. Do you ever feel deep inside your heart that there was no wrongdoing by Honorable Mathias Mpuuga in the wheelbarrow that we experience? Wrongdoing? Yes, that's what I'm saying. Wrongdoing. Moral questions lingering around his actions. Betrayal of the struggle by his actions. Loss of hope that a beacon of change, a custodian of political morality, fell short of those expectations. Do you feel right? Yes and no. I will listen to you in both circumstances.
yes nti omusimbi gwe tuwaayo ku administrative cost y'ebyobufuzi y'abakulembeze n'enfuga ne ku ebyo ebisooka okuyamba abakulembeze munene nnyo. System gye tuzimbye okuvujjirira ensako z'abakulembeze okuva ku asembayo waggulu okujja mu bali mu kulembeze obw'ebyobufuzi mu office zetumanyi okujja mu ba civil servants abavuga emmotoka mipiira giti kaadi y'amafuta ng'ateekawo buteesi zigenzeeko mmeka oba agenze kunona nku ebulamogi akomewo naye nga kaadi gyataddeyo yamuwaaki wa musolo. That is too huge, very considerate eri eggwanga era it is a form of inequity okugabana national cake n'okukola service delivery. That's why I say yes. Gwate okutuuka olwaleero nti speaker, deputy speaker, leader of government business n'abalala bafuna buwumbi just mukuba nti tubasiima emirimu gye bakoze eki gye bakoze nti tubawa ekibawummuza. N'abaawummula edda nga baafuna sente empya n'enkadde baavugwanga mu motoka ez'ekyusa ziti baazimbirwa amayumba bakola ki era nga twayisizza omusimbi omulala ogugenze n'abamu nga bafu bakironda kiva edinda bakintu musuke basekandi buwumbi. That's wrong. That's wrong. Balutwa batabani baabwe. That's wrong. Nti bakansala basobola okufuna million 8 mbu kubawola salary loan ne bwagenda n'agenda Canada, Australia, Bungereza nga tagenda nakudda naye ng'ali eyo gye yeewaanira tewali ne Interpol tesobola muzza nga tatudde mu office yako nti olina rope eyaliwo baaliwo nti asobola okugamba nti nze bukyanyingira emyezi 7 siina lukiiko lwe nali ngenzeemu ku kakiiko ka commission ya parliament akasalawo naye ng'ena allowance abojja mu millions nga yenyini alina hapo kikugamba nti yanzi tebampitangako mu lukiiko nga bw'onomala n'ogamba omuntu ti sebo gwe bwana mukulu omanyize ndi mukatoliki gwe bwana mukulu w'ekigo ky'emitala Maria niye nakugamba nti bukyanzija mwaka mulamba tebampitangako mu parish council naye nga naye ali eyo era naayolesaawo bw'ekibogwe oba incompetence efaanana bwetyo naye ng'eno omusimbi alya. That's wrong. So ku kibuuzo ky'ombuuza ye yes yange no kubanga system ezimbiddwa omuntu bw'abanga mwafuniddwe mwayongezeddwa omusaala bw'abanga member wa parliament council oba kirala system ezimbiddwa mwafunidde service award oba gratuity oba kiki system ezimbiddwa mbaga nti oyo abadde minisita gu naye amaliriza nga bamuwadde ennyumba oba bamuwadde kino okumuziika kwe bagambye nti bajja muziisa million 3 naye ng'ate gye bamuziika kuziika buziisi eriyo abaana ba primary abatakola ki abatasoma siyinza kunenya ye nnenya abo abazimbye system eyo n'abasalawo. So mpuuga okufuna service award kubanga ye tafuna gratuity nga leader of opposition oba oyo yenna abaatuddemu nga kati mwami right honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi bwali kisanze omusaala wegula emmotoka zimuwerekereza obugombe toziraba amafuta ga kaadi gamuwaamu ki wa musolo mmotoka zonna ezimuwerekera sirikale balyanga bwe baagala kibi ku sayidi y'omuntu wa bulijjo
naye ye system yakola ki eyazimbibwa sisobola muyita gubbi olw'emmotoka z'obugombe ezimuwerekera abasirikale enkumu liitu allowances ezibaweebwa n'okumugamba nti buli lwokola olukiiko ng'olwokola olukiiko lukole Munyonyo lukole mu Serena lukole wano ffe tusasulayo sigwa osasula ne bw'aba ayagadde ogamba nti kankole wali awali kiibo nakiraba ku Winnie Kiiza nakiraba ku bantu abalala nakiraba ku Latigo sinza gamba olwali ku Ssenyonyi gubbi okumuwa ekyo ti gubbi tugende ekizimoro bw'abanga leader opposition ku side y'opposition yenkanankana ne leader of government business nga bwe baatugamba fe ab'ebibiina ojjukira twamala ebbanga nga tewaliwo ssente n'emu yamuwa Musolejja naye ne bavuga nti kale at least ebibiina ku buli mubaka gwe bironda afuneyo miliyoni luli zaali miliyoni 3 ezirinnya ku 4 kati ziri ku 100 yes kinene yes zandizimbye enguudo nati n'ebibiina bwe bibanga ekiri mu gavumenti kifuna na bino bwe bibanga bifunye bikola omulimu ogwabiteekesaawo sisobola biga nti bibbi si kituufu naye sobola bigamba nti biki bibbi kakati omutawana gwokka gwenina nze gwenina era wenjagala ensonga eno ngigusirize tala yate yeffe oba abali mu NRM n'osanga Ssekikubo ne banne nga bakubye olusiisira ku service award ya 5 egenda okufunibwa piecemeal naye ne batakuba lusiisira nga loko bagiwa billion bagiwa trillion ya sente awo tebanoonya mikono ate bwe mukuloonya emikono ne batukanogana batuwa obukadde 3 tugenda kunoonya mikono gya kusensa lingooli ekineesitaza nti nga trillion ne trillion obuse n'obuse buyitawo tewali raising alarm wadde firimu naye ne batuzza Muyanga Lutaya mwamulabye bamuwadde obukadde 25 okukola propaganda oba okukola mujitaki marketing ya project fulani ekyo kyekinenyese meme ninga tubirondo bamututya how selective are we nti osobola ogamba ku bukadde 5 service award gibagenda okufuna nga funa tumanyi ne bwe butambula ate gye mwayisa mu parliament ku mitendera egy'enjawulo naye ate ku 1.7 billion bamutulaki investigation etalaba na light of the plenary ya parliament olwokuba oli yagiriikinga ng'amanyi nti bw'ogiriikinga tejja kulabikako nafuna 1.7 bakikubuulidde bamemba ba parliament abaatuula mu kakiiko bakugamba nti wabaddewo emivuyo wabaddewo sente zayitinganye wabaddewo corruption bamemba ba parliament ekyo nekitakutwala kugamba nti nze Ssekikubo obanga member parliament abadde atula ku kosase bwatyo bwagambye wadde wano speaker agambye nti toleta bigambo ebyo nga tolina evidence naye nagamba evidence yo elijja kujja mu budde bwe n'otakitwala nti kikulu mwami Ssekikubo ngamba ne banno bansamba n'abalala Lutamaguzi ogamba tuteeke munnaffe ku nninga gy'abadde ajje ensonga zino kuba yeye evidence yennyini 1.7 akawumbi kalamba obuwumbi bubiri 1.7 kuba kumpi obuwumbi bubiri awo towulirawo era enjuki tezikuluma towulira nti wenna oli stang n'embeera eyo wabula ate kiri ekya service award naawe gye wayisa noteekako endorsement emirundi 5 ate kyotutwalamu biringa bwe biyita ne mwami Kyagulanyi naye naafaanana Ssekikubo nali wano naawe naga ndi bwe yalabye twitter handle akantu nga kayita ng'agudde ku kisaawe Entebbe ne baga nti Mpuuga bwe yali yakamalo gandi omusajja aweereza mu buweereza obutabaga era buli omumusanga mu mwebaza okyajjukira ebyo naga nti guno guppi n'atuuza mangu Kangaroo Court Edi Mutwe Julia Nubianili Namboze muliwa baali waawo
musaliro musango no yabbye tewalina kintu kirala era resigning talina option endala kyokka ate kati ku bya Right Honorable Bishekezi Ssenyonyi obuwumbi bubiri ku project emu ya airlines ez'amazzi bakugamba nayo bwe kyali ez'amasannyalaze bwe kyali n'ebirala ne zino ze bamugamba nti munaye bw'oba ogende South Africa lwaki oteekako ennaku 8 n'obeerayo olunaku lumu lwaki bw'oba ogenda e Monrovia oteekako ennaku 7 n'ogenda olunaku lumu ate olunaku olwokubiri nga tukulaba mu kukola bigezo bya Road Development Center sente ezo olya zaaki waliwo ne zino ezizze yennyini ze yeeyogereddeko tibanange ze situula mu kakiiko kati emyezi 7 naye ate obukadde abobbola ku mutwe lwaki mwami Kyagulanyi luli bwe yalina gaalubindi ezimugamba nti obugundi bw'emukungu obubwa bw'emukungwe n'obwegindi yalina gaalubindi ndala kati ate gaalubindi ziraba bikukujju tezisobola kulaba kino gamba nti nde bwe nalengedde kalayini NNP enono yaayo tekkiriza corruption namugoba ebyo bye binneesittaza binnenyamiza binneewunyisa buliriza nze gwe Kyagulanyi Kyagulanyi tasobola wani Kyagulanyi ye tasobola kwejajinga naye nze ndi omuntu amutunuulira ne mujajinga mbuuzizza ogenze ku kirala gwe Kyagulanyi asa gye nninda siri Kyagulanyi lwaki oyagala akole gwe byolowooza nga si ye ggwe kubanga muweereza wa public office oyagala kumukaka kutegeera byatannategeera anti era olaba ye Namuju Kabanda Mawanda tuwagala bakaka mwagala bakaka bategeeri bye babadde tebalowooza nti tebalina kubitegeera wakyali ku ludda oluvuganya gavumenti bategeere bye bandibadde basaana obutategeera mwami Museveni nze naawe tuludde ebbanga tumukaka ategeere wadde siffe Museveni si bwe kiri lwaki bwe kituuka ku Kyagulanyi kumukaka okukitegeera awo kifuuka kirala kozi tasongwamu This is Inside Out.